Wali okigenderedde nti waliwo amaka gokyalamu ne bakusavinga ebyokulya n'obirya n'obikaliza n'okiraba ne ku feesi zaabwe nga basanyufu bazibu ne kitakomaawo n'obiwulira n'awalala nga basanyukira okukyalako. They respect you bwe bakuwa emmere ogirya n'ogimalawo. Akamu ku bubonero ko ke balaba nti obeera osiimye bye bakufumbidde, obeera osanyukidde bye bajjudde. Wali okigenderedde nti ate eri amaka g'ogendamu ng'okulya emmere n'ogimalawo kikulabisa. Era bw'oba okiwadde obudde ogenda owulira oluvuuvuumo nga bakutenda okutema emmere. Kitegeeza ki? Lwaki ntandise bwe nti ogenda kitegeera nga tutuuse mu kiggula lujja. Erinnya eryange nze Sozmo nkwanizaako mu kitundu kino ekya Story ya Sister, atunyumiza obulamu bwa maama we obw'omukwano, akoyo obwenzi bwa maama. Title nagitaddeko gigumire bangi nga nange muntwalidde tusobola okubeera abaana abali protective eri bazadde baffe. Mu secondary sister wange nakati akyali mulamu. Ekimu ku bye tusinga okwejjukirako, abawala abanneefasanga yakolanga kinene nnyo okubangobako. Era ng'akugamba ssebo wajja kusoma si kubeera mu mukwano, ng'ayina engeri gyakwekikamu okkakkana era munnange ozze ku mulamwa. N'olowooza nti gwakomanga ku nze, ku ye waliwo ne ssenkagala gwe nasanga mu kibuga jjo ly'abalamu n'aŋŋamba wannemesa mwannyoko. Ne mugamba nali mwagaliza ekisinga, singa weetunuulira n'otunuulira ne gw'ayina olwaleero okkiriza nti nali mutuufu. Nkuze ndi muntu abubira abantu bange we binkwatirako ne we bitankwatirako, oba oliawo wekyetaagisa ne wekiteetaagisa. Naye era buli wetwesanga ne mwannyinaze oyo gwasembayo kankuwa ekibooziboozi gwe siyerabira. Bagenda batuteerawo akadanke ku college. Actually it was my first time okubeera mu budanke. Nabirabanga era bye byatuukanga kusomero nze nga nziraka olwokuba nti nasomanga ndi mudde. Obudanke bwatandikanga nga nze nziraka. So kwolwo I was like, well, let me experience what happens in budanke. Ate kamba sese I'll never forget ndoza bwaba waliwo Suna Ben n'embazira Tone muwangalidde Masaka. Waliwo guy babayitanga Sozi Disco Sound bakyaliyo. Oyo guy yalinga agaba sound abegomba abantu ababeerako mu gomba ne mubeerako ku mikolo mbaga mikolo egiriko ku ssente musobola okunjulira. Sozi Disco Sound yavanga Masaka ng'ekuba. Kati bagituleetera ku ssomero nga yegendo tuwa akadanke. Kyesirabira akadanke nga kamisana tuku. Sirikyerabira kiri. N'amasomero abantu gaali nga nti omuto gy'amanyi enkuba gyetonya. Nga akadanke bakaali katandika after lunch. After lunch nga tuyingira akadanke kaalina kugwa ssaawa zaali oba 12 aweemu. Tuyingira. Nanange nzijukira akadanke ako ekyamaanyi kye nakola. Abaana b'ennaku zino ye bannaku zino maama ffe abaakulira munnange mu bwavu buli obuleetano obulambuzi. Kaakati kyenzijukira mu kadanke ako, empale nasigala mu ya uniform, engatto nasigala mu uniform zino ez'ensomeramu, so nga ate abalala bakyusa ku mivaazi awo. Sneakers awo nga ziba zikola ng'abaana balaba munnange abeesobola. Kakati t-shirt gye nakyusa nyingira akadanke. Kati oseka. Lwaki bwe nsese n'oseka? Nyingira akadanke omuziki gukubye abasomesa nga beetala muli mbanyumiza gwe gwasooka obbira bate gwe gwasemba. Ndoza muno omuntu okuddamu ogenda mu club ogwo ndi gubanyumiza lulala. Nagenda yali Anji yali ki ate okugenda nalina kye nali noonyereza, then n'omulala gwe nagenda ogusooka before going oba to Anji
omulundi ogwasooka yali Sabrina's naye bweri biri gyandi banyumiza ngenda ntya mu Sabrina's nagenda mu club ndoza namalayo kinenda kikanga 2 kye kyanzijayo tudde ku ssomero tuli mu college balesa akadanke tutaso gubala bakoze mwana yampadde wano close up mbagala singa swale mbagala ampe fulwe bakadanke obuyimba abana avi evana kaka Peter Pata coming down you see the rain wali luddawo ebiseera ebyo waliwo akatoza ali mu kulanda gatuwe story abategeera bino bajja bitegeera kati nojja tegeera biri byolina otegeera so osobola okunyiga video neyeddusa mu maaso wamma tuli mu club Peter Pata come in see the rain ne musubiddwa yali badde fulu kakati sister Maggie olumono mukwaso ino nonya obwala bwonyiganyiga munyigonyigaawo mba nsembe yakawala mbandi awo sister wange ayina nge ajjanga kino kyalinga kino digudigu mukaawe nga ayina nge ajjanga ate sinyo nti yazina byawo yalinga atambulanga azina bwatogeno kakananga abayimiridde wakati ati oyo n'omuvaako nojja wabawira kera bakesembeza olwo nalinga mbaza kali ka Gavinto Remi nja kukuba olwo nkabaza mbadde mbanyumiza ku muntu ali protective nakula ndi protective ne sister wange oyo twakula am protecting nnyo kati bwe tuwuliriza sister nga ali protective ku maama we do you get the point ogena kitegeera ekigula luggi Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe answer tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture. Wali wakigenderedde nti waliwo amaka gokyalamu ne bakusavinga ebyokulya n'obirya n'obikaliza n'okiraba ne ku feesi zaabwe nga basanyufu bazibu ne kitakomaawo n'obiwulira n'awalala nga basanyukira okukyalako. They respect you bwe bakuwa emmere ogirya n'ogimalawo. Akamu ku bubonero ko ke balaba nti obeera osiimye bye bakufumbidde obeera osanyukidde bye bajjudde. Waliwo kigenderedde nti ate eri amaka g'ogendamu ng'okulya emmere n'ogimalawo kikulabisa. Era bw'oba okiwadde obudde ogenda owulya oluvuuvuumo nga bakutenda okutema emmere. Bw'oba oyagala sozi twala omutawaana okusooka okutegeera who is sozi. Waliwo by'ojja okulowooza nti bwe wayagala kawagga ne bimusanyusa bye bisanyusa abaami. Nabagamba nti muyige bino. Buli relationship eyina uniqueness yayo newankubadde nga waliwo ebintu ebikola relationship zonna. Oyinza obanga bwe wali mu relationship ne kawagga yakugamba nti spaghetti amuwoomera nnyo. Era nagamba omusajja kasom kati oyina ne gy'otakitegeera n'okigeneralizing nga olowooza kikola bw'ogenda okujja ewa sozi. Mukwano njagala kutegeeza nti nze bw'onsiikira chips once in a while n'ozimpeerako kaliva oba bw'ompa chapati njala nnyo chapati ze basiikidde awaka okusinga z'enguze. I just like even the activity. N'owalaba bakanda eŋŋaano biki ne basiika bina engeri gye binnyumira. Naye waliwo ojja okusanga ng'ate ebyo tebikola. Buli relationship erina ebyayo ng'oggyeko biri ebitugatta ffenna nti relationship zonna zikolebwa communication.
zikolebwa okulumirirwa, zikolebwa okufaayo, zikolebwa okuwangana ebitiibwa. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0707217998. Tegeera Nalumaga ayagala kumwagala atya. Ojja kukola ekintu ekimu olowooze nti ogenda kuveewa Nalumaga ng'akutendereza oveeyo ng'akusunga. Ng'olinga akyadde mu maka gali ge natandise nago g'okyalamu n'olya emmere n'ogimalawo n'ovaayo nga bakusunga nti obadde bubi nnyo. Bo beeyigiriza mu nkola yaabwe nti bw'obanga okyala awantu kakasa nti ogenze olina k'otaddeko mu lubuto kubanga toli sure nti oba gy'olaga baafumbye tebabaganye nabo nti ogenda kusangayo emmere. Osobola okusanga nga bo tebalya sapa kakati bava bagamba nti jangu obenga olina kwoliddeko kati eyo enkola y'amaka era bakwewunya okubanga olidde emmere n'ogimalawo bo balabye nti obadde bubi nnyo kati ate ebyo si bibaagala osungibwa n'okwagala Nalumaga ng'olowooza nti ogenda kumwagala nga bwe wayagala Judy. Njagala kutegeeza nti agenda kukusunga olabe nga atategerekeka atamanyi kyayagala atali serious naye nga gwe atali serious. Buli muntu wanjawulo mu ngeri ye. Twala omutawaana okutuula n'omuntu oyo musome akusome. Yiga okwanguyiza omuntu obulamu ng'omwebikkulira n'omuwa ekitabo ekikukwatako mu nsisinkano ezisooka akutegeera nze bino byenjagala. Omuntu gwe mmanya njagala eno y'engeri gye mmulabamu. Ogenda kwanguyiza omuntu obulamu kati njogera ku bantu babiri gwe baagala n'ayagala sooka olage love ey'okwagala okumanya ono gw'oyagala ayagala kumwagala atya. Naawe yanguyiza omuntu obulamu ng'omuwa menu yo ku ngeri ki gy'agenda okukwatamu biki by'oyagala ebyo by'omantirira n'omanya nti omuntu ono anjagala wano bwe nti bwe mulaba era waba antuuse wali awawakanirwa. Don't generalize. Nchiddamu, don't generalize. Ebintu bino obunafu butera okulabikira ennyo mu ffe abaami. Ova ne ku nkola z'abantu n'oba n'enkola zo. Gw'osalawo oyagala omuntu nga bw'oyagala. Gw'omukolera by'oyagala omukolera. Si kibi naye njala kutegeeza nti omutawaana ogukirimu. Kankuwa ekyokulabirako myaka giyiseewo ku mulimu wagenda wabeerawo end of year party nga bemanya ebitongole. Kati twalina okwewa ebirabo. Tweronda omuntu oba biseera ebyo ndala twali tetunaba kuyiga kulonda bupapula n'olonda erinnya. But I think ndowooza bwe kyali kubanga oli ajja ate okubanga yali ampa ekirabo. Oli agenda ampa ekirabo. Kati kankiddemu. Omanyi gundi ezimu teeka ezimu nsobola ziddamu okola teeka ey'okubiri nga njagala okutegeerwa ennyo. Oli yampa ekirabo ku end of year. Nampa ekirabo nga kya ttaayi. Mukumpa ettaayi eyo bwe natuuka ewaka ne mbikkula n'ensanga nga ttaayi kubanga kyali tekineetaagisa kusumula paka kugijjayo naye bokisi yandagirawo nti eri ttaayi. Ate nga ne bwe nanyigako ng'owulira nti egonda. So I was sure nti ekirabo kiri si kisumulule like eri munda ne ttaayi gye bapaakinga. Ngamba ne ttaayi nga ntereka nga wayise emyaka esatu waliwo ekintu kye nali njagala okusiba ku ddirisa oba kyali ki. Kati noonya kyensibisa noonya omuguwaawo naleda lindako nkeberera eri egundi waliwo ekitabo kyange awo genda okindeetere mu mwaka box kaleete nzijayo ettaayi ng'olunaku lwenjijjeyo after 3 good years
nenjijjayo ettaayi okugikozesa ng'omuguwa. Kati eyali yampa ettaayi singa yagisanga n'agiraba simanyi naye nga nkubuulire yagaba ekintu ekirungi ng'akigabira omuntu omukyamu. Yiga okukolera ekintu ekituufu ng'okikolera omuntu omutuufu. Abantu bangi mwefunuggudde, abantu bangi mwemazeeyo n'owunzika nga tosiimiddwa, ng'amazima amatuufu gali nti wakoze ekintu ekituufu ku muntu omukyamu. Ekintu kye wakoze kisiimibwa balenzi abava eri ekyali namukaaka gye mwava. Eyo kyali kitegerekeka. Otona omusooli omuwokye, otona amatuggundo obukwanso enkoma wange endaggu sima yabo bukwanso ebyo byali bikola. Bw'osisinkana ono omwana abaddemu abani setting ategeera bintu birala nnyo. Kakati gojjo otona kubanga munnange ogize obutula n'obuteeka wali ogize kacumbali ogonza okumuleeta. Kakati alaba ogenda okumuunyisa akamwa omuwa kacumbali. Kyokoze kirungi nnyo naye okikoledde omuntu omukyamu. Bw'oba oyagala sozi alina bw'ayagala okumwagala, tomala budde kukola bintu mu ngeri yo. Sooka otegeere nze bwe njagala okunjagala. Weewale okukyala ewange olye emmere ogimalewo ogende nga nkusunga. Tegeera nti bwe naalya emmere ewa sozi ekijja okukola amakulu kwe kugimalawo olunga ekyo yenze. Njagadde kuwa shortcut 225 tuve mu kubeera nga tuteebereza bantu. Mutegeeragane ebyo by'osobola mukkanye nti ekyo nja kukisobola kubanga ayinza okuleeta ebitaasoboke. Olwo ne byaleeta nga bikuleetera okuva mu values zo ku principles zo ngamba okunyweza values zange ate ekyo sijja kisobola. Teno omanye nti oli ku muntu mukyamu. Naye 225 weewala okukolera ekintu ekituufu ng'okikolera omuntu omukyamu. Kola ekintu ng'okikolera omuntu akigwana ajja okukyappreciatinga. Kikwetaagisa okufumiriza ku bigambo by'enjogere nebyo nange obyerabidde jjukira kye natandise nakyo. Amaka agamu bw'ogendayo n'olya emmere n'ogimalawo bakusunga. Kati bw'ogategeera nti eyo tebalya mmere ne bagimalayo totwala akajanjako bwe bakuwa emmere osobola n'okukola effujjo n'ogamba nti enkoko bulijjo ogirya. Kati ogenda lyamu supu oveewo ng'okoze enneemu ogenda eri olaajane naye ng'erinnya terifudde. Ate eriyo amaka nga manyi nali nkyaddeko mu maka. Amaka nga bw'oba nga oleka emmere ku ssowaani nga bakunyooma nnyo. Nsaba okkirize nkutegeeza ku Dembello Properties and Associates. Tulina estates bbiri ze twagala ogye mu ddiiro ng'omukisa ogwetwalira ziri ku promotion December ng'omwaka guno guggwako. Kkiriza nkwanjulire Ekiwawu estate eri ku luguudo lw'Emityana okuva ku Kolas okutuuka ku estate yennyini awo Ekiwawu ziri kilometers 2 zokka. 5 ku 10 ogifuna ku million 10 ez'ensimbi za Uganda ng'ate kuliko n'ekyapa. Estate ey'okubiri otuuka Emityana mu town n'oyitawo kilomita 4 zokka n'otuuka ku estate ey'okubiri 5 ku 10 ogifuna ku million 7 nga kuliko n'ekyapa. Ku screen kuliko ennamba za Dembello Properties and Associates. Uliziganya ne Madam Nacha Beatrice akulaga engeri gy'ogenda okubanga weefuniramu estate ezo omwaka gugweko ng'ojoga mu mukama waffe. Masses quality beddings abasangibwa Nansana ku mastore opposite stage y'Ekibando. Bw'oba oyagala ebya beddings ebyo mu kisenge masuuka blanket bed cover carpets mosquito nets oba batuuseeko. Ate nga Aisha Najemba Furniture Mart Banda opposite Nabisunsa Girls bakabaka babibajje bw'obanga onoonya furniture w'omulembe mama Aisha Najemba omutuuseeko. Obulango nga bw'obulaba oba namba nga bw'ozifuna obeere nga owuliziganya nabo omanye nti omwaka guggwako nga atleast olina ekibajje onnyumba yo oyinamu ekipya. Ekimu kubiraga nti empilo zo zirina we zaalaga nga obulamu bwo bwa leero bino bye twogerako okuviira ddala ettaka future eby'omu kisenge bye bijja okukolera ojja gende wa Dembello ng'olina obulamu obulungi oguleyo poloti ng'osula walungi ng'olina entebe ennungi. Omanye kakati nsavingira future kakati bino bye byaleero erinyinza obutatuuka naye wano olwaleero obulamu buno obw'olwaleero bwondi ntya ojja kulinda future oleme gituukamu. Abaana bye babaganyulwa ng'obadde mu mbeera yakubonaabona bonyiibonyi azifu baakubonaabonera nnyo ye lwaki ntandika okuyomba. Tugende mu story kitundu kyakwira ennyi lyange nze Sozmo. Nali ndi wano ndi mukola mirimu ne ngamba kati singa kukya ku makya mukadde ono nafuna olubuto mwoyo omusajja ng'ate naffe tulina bataata baffe. Kiba kijja bba kirya n'embirowoozaako awo n'esibitwala nga kikulu. Kati olwasindika message ku simu yange nga ngamba mbadde nsaba kwogerako naawe
ne sisitawo tubeere ku koola emu mbabuulire kye njagala obbagamba. Ne mugamba kale njateekako message nga mmaliriza ki emirimu. Nti kale era olwamaliriza emirimu bwenti ne nzisaako message ne mugamba maliriza ng'atukubira wano. Nga ngamba bannange ebiro bye mbadde nga ndwala biki munnaye bankebedde. Olwagamba bw'atyo omugamba mukadde kiki ky'oyagala okutugamba? Kiki ky'oyagala otugamba? Omanyirawo nga ngamba ali lubuto. Nga ngamba atugamba ali lubuto. Ne mugamba kale laba ebyo bye nakugamba byennyini byebyo. Nakugamba togeza n'ofuna olubuto kati laba. Biki by'oyingidde mu pulaani zaffe zonna oziyiye. Namugamba mukazi we twatandika okulabako gye tulagala babyozzeemu. Nangamba nedda nze nannyini wa lubuto alwagala era agenda kululabirira engambye guno musaayi gwe tasobola kugulekerera. Ne mugamba mukadde taata wooli mukulu waffe bye yakuyisaamu wabiraba. Taata wange bye yakuyisaamu wabiraba. Taata gwe twanobako wamulaba bulungi. Gwe obukakafu obujja wanti ono talina njawulo ku bali bonna. Twali twagumanga tumanyi nti mweyagalako bweyagazi buli omu kuyambako ku munne. Naye olaba otuuse mu byakufuna lubuto. Nze banaye natandika n'okukaaba nga tulina ku vidiyo call nenkaaba nendabira ddala nga buli pulaani zonna ziyiye. Endabira ddala nga buli kimu kye mbadde mpulaani nga kiyise. Ngamba wakola kyaki? Ogenda kutuswaza wetunuulira emyaka gy'olimu. Bagenda kulaba batya ng'oli lubuto. Tubadde tulwanagana kulimbalimba bantu nti taata waffe y'omu kati oyongerako waakuna. Empulira amaanyi nga gampedde ne mugamba amaanyi gampedde. Nagamba bannaaye nange saabimanya ne mugamba olimba tewabimanya toli ku family planning tokomangako kugenda mu nsonga ate weegatta ate mbu tosuubira lubuto wali osuubira kiki ekiva mu kwegatta. Mukadde ne mugamba ebyo byonna oba obisuubira okwegatta wotafunamu bulwadde ofunamu lubuto. Tewali kyogamba mbu wali tomanyi buli kimu wali okimanyi bulungi. Nagamba bannange ne mugamba nkubulire olubuto lugjeemu. Mukadde yalemera ku lubuto agamba ye tasobola kujjamu olubuto lwe mbu banaawulira batya mbu yafudde ng'ajjamu olubuto ku myaka gye. Era olwawulira ekyo nti ye olubuto lwe agenda dulemera kalwagala awo nakoma okwogera ku ebyo. Era siddangamu yadde okubyogerako ne mmanya oli ayagala lubuto lwe. Kati Mr. Sozi ekyandeese kyekino. Nze nnyinza ntya okugamba maama wange ndikyawa buli muntu amukyawa. Nja kumuwa buli kye yeetaaga. Era sijja kuddamu kukkiriza musajja yenna amussaako yadde oluyi. Ne ŋŋamba katuzimbe kangula awantu tuteekewo akayumba mukadde waffe tumukuumire awo atukuumire awo tugambe nti wano weewaffe abasajja bo bagaanye. Gwe ate wooleese omusajja wakuweeredde olubuto agenda lukuliza awo mbw aluzaalira awo. Sasoze ekyo ndaba nga sigenda kukikkiriza. Kati ate nayafuna challenge Mr. Sozi mama wange ambeereddewo mu buli mbeera yonna gy'omanyi ebituukawo. Mama wange yandabirira nga nzadde. Kubanga ate akaseera ke nazaaliramu taata w'olubuto lwange yali yampanga nga ssente nga nkyali lubuto awaawo nawona nga ndabirira nga sirina buzibu. Naye akaseera akasembayo ako mu kutuuka okuzaala ssente zeesiba ne ntuuka okuzaala nga siriiko ssente. Nga tetuli bubi naye nga kale nga siriiko nnyo ssente. Mukadde wange nga yakeera ku makya n'adduka eri ku mulimu n'afunayo obusente bwakozeyo nadda ewaka n'anfumbira n'annyiga n'afuba okulaba nti ndidde n'andabirira n'anfaako. Teyangobaako teyayogerako kigambo na kimu teyakola kiyambeererawo mu buli mbeera. Kati nfunye okusoomoozebwa.
awantu we nagula n'enzimbawo ennyumba ti mukadde waffe abeera awo tubeere wano twekuumire wano ate ye omusajja wamuweeredde olubuto we baagala balukulize ataazaalirawo ono omusajja asigale ng'ajjawo awo. Mr. Sozi binsobedde nze ndabira ddala ng'ekyo sigenda kukikkiriza kubeerawo. Maama waba yalemedde olubuto lwe tayagala kuluggyamu ng'ayagala akuze olubuto lwe bazaale. Nze muli mbadde n'ekirowoozo nga njagala mugambe omusajja we amuggyewaawo amupangisirize agambe nti yenina abakazi bange 2 wabula si kumukulizaawo kulumuweeraawo aluzaaliraawo mbw alukulizaawo mweyo ennyumba kubanga ezo ntuuyo zange nze saagalira ddala kabeere taata owanga nzaalaawo takkirizibwa yadde okusulawo. Kati ate omuntu yaava eri gwe sitamanyi na gy'ava sebo yakuweeraawo olubuto olukulizaawo ozaaliraawo muntu oyo zange omusajja akuwe endabira ddala nga sisobola bikkiriza ebyo. Te Mr. Sozi ndi wano mbirowooza ngamba mukadde ono mugambye nti ekintu ekyo yalina omwana wange amulabirira omwana wange alabika bulungi talina kyajula yadde naye ekyo ekintu kye yakoze kinkyalenjinga mpulira nga sisobola kukigumiikiriza ate era simanyi kyakukola. Nsiba omutima mugambe nti omusajja wa akutwale agenda kwogera ebigambo byonna agambe omwana ngobye mu nnyumba omwana biki ate sigenda kukikkiriza abeerewaawo kubanga eyo ennyumba tebirinayo kwataganira na musajja yenna. Siyinza kukkiriza musajja kumuweeraawo olubuto amuzaaliremu awo mbw akulizaawo omwana so omusajja nga waavanga eri mbw ajja kubalaba waawo awantu we nagula. Nze ndaba ekyo tekigenda kusoboka. Kati Mr. Sozi nga nkwebuuzaako mukadde ono mugambye ntya mu ngeri gy'ayinza okuntegeeramu kuba ndabirawo ddala empala neeroodinga ejja oba ebigambo ebisongovu ebiringa amafumu mbiraba bijja singa ngezaako okumugamba ekigambo ekyo nti oba wasalawo okukuza olubuto lwo nga toyagala kuluggyamu oyagala kuzaalira musajjawo akutwale akufunira ennyumba mwewase kubanga ennyumba awo awantu nze yagulawo n'enzimba ngamba tukola kwa kaawaffe buli omu alina taata we twekuumire wano fe abamanyi n'ennaku yaffe. Kati ate ggujja eri omusajja seba akuweeraawo olubuto mweyo ennyumba alukulizaawo mbumuzaaliraawo nendaba ddala ng'obwo obujoozi bwa nkukunala. Era ne mukadde oyo nakimugamba ne mugamba mukadde toyiga ku bintu byonna by'oyiseemu essaawa zino olaba okyalina amaanyi agafuna olubuto toyiga banaye nakaaba ne mugamba mukadde toyiga pulaani zaffe zonna oziyiye wansi tubadde twakatandika okulingiza gye tulagala babyokoze ogenda kutuswaza oli mu myaka emeka egyo. Kaakati Mr. Sozi awo nno we tuli mukadde ono ku bintu byonna byonna byayiseemu nga tayiga bingi bye sitasobola na kwogera kubanga we ŋŋamba nti no kati omuntu atandise kuwa sitooli eyinza kuggwera nga mu bitundu 10 oba simanyi oba 10 bimeka biyinza n'okuweera 2 weeba sitooli nga buli kamu ova kamu ku kamu. Naye mukadde waffe kwate we yadisappointi nze kubanga nayogerako ne mukulu wange Jozi ne mugamba mukadde mugambe omusajja wa mutwale kubanga Mr. Sozi mukadde ansobera we nali nzizeera ne mugamba ogenda kugulanga ebintu bino sukaali munnyo sabbuuni biki emirundi gyonna egyasookanga gye namugamba nga tagula kati ate n'amala ne yeerabira oluusi muba mwogeraawo n'agamba bannange leero omulimu gunsobedde
sifunyeyo yadde kyokka ewaka terisuka nga yabyerabidde. Jjukira nze mmanyi ssente ze muwa za kugula busawo buno obutono nga yabyerabidde nga talina kyakugamba. Yatuuka ekiseera nga atya okuŋŋamba agamba muto wange. Olwo nze ndi mubi olw'okubanga nze ssente zange nzigoberera zikoze biki ziva kukola ki zisansaanye zitya. Era nga wabeereyo ne baganda bange abagamba mbonze muyisanga omwana omuto mbu we muweereza ssente mbu mubuuza zaakoze biki zaakoze bitya mbu ne mbagamba gwe wali olabeyo omuntu yenna alina obuvunaanyizibwa atategeera ssente bwe zitambudde ssente bwe zisansaanye nze siri musiru. Ye waaba alabanga okumubuuza nti ssente zitambule zitya zimumuyisa bwe bisijja kuddamu kuzimusindikira ebyo biggwe olutalo luveewo. Kati nno weebityo weebiri nno kubanga olaba Mr. Suzy ono mukulu wange atya agamba agenda kwogera ebigambo bingi agenda kukwogerera ebigambo omugobye mu nnyumba biki. Ekisooka sinze yabyonoonye yennyini ye yabyonoonye. Awo tewaalimu byakubeeramu basajja ffe twali tumanyi beeyagalako bweyagazi bikomawo naye oba wasazeewo okuzaala musajja waakutwale akutongoze. Mukulu wange yatidde omugamba muto wange naye aŋŋamba bannange tomanyi lutalo lw'otandika naye ate nange nnemerako ŋŋamba sigenda kukkiriza musajja kumuweerawo olubuto balukulizaawo mbu azaalirawo omwana awantu mu ntuyo zange ku basajja abo bye baziba muyisaamu obusungu bwe nnina ebyo sijja bikkiriza. Nze nga nabadde nsibye omutima mugambe omusajja we amutwale amuwase adde yapangise kuba bye twali twamuggyamu atuuse eno kati awulira ali comfortable takyawaayo renti kati kwe kufuna n'amaanyi kyeka agazaala adde yapangise akiwulire. Ate Mr. Suzy waliwo n'ekirala mukadde we yali agula awantu awo yagulira mu mannya ge. Ekintu ekyokubiri mukadde we yali agula awantu awo buli omu akimanyi bulungi nti era awantu wange. Ate nze saakerako ku makya ne ŋŋamba mbu ŋŋenda kugulira maama wange poloti biki already nange ndi muntu mukulu nange nina okwefaako ng'omuntu. Kati nze nagula awantu nga mmanyi waffe ffenna wange naye nga ffenna wetukwatako nti tujja nti we waka waffe weewo naye ye yabyonoonye sigenda bikkiriza ebyo. Kaakati awo webiri kozi mbale njagala guno nga ne Christmas tennaba natuuka tubeere nga tutuuse ku nkomerero kye tusalawo nze naye. Sigenda kwatirwa musajja kisase bwe yajje nga yeebake nga bw'ayagala addeyo tasasula rent ku ntuuyo zange ekyo tekigenda kusoboka. Kigenda kusoboka. Kyokka ate mukadde we mugambira omusajja wa kutwala agenda kwogera ebigambo bingi nnyo kubanga olaba Mr. Suzy olaba ono muto waffe asembayo taata yagaana okumuweerera yagaana. Kakati nze nsasulako obuntuntu obutonotono kati ne muto wange naye n'asasula. Ne mugamba naye mukadde omwana ono gw'olina omuto akulemeredde bamukuyambako buyambi okumukusomeseza ate ofunye lubuto lulala. N'agamba kirabika kati ssente zammwe ze mumpa ze zibaluma kale zoogerere. Ngamba mukadde ate by'otandiise byaki? Ne mugamba kale ebyo kati mbivuddeko mbirese ebibanga bye bikutabula ebyo mbirese mbivuddeko kale. N'agamba nze ono omwana taata we amwagala. Ne mugamba oyo taata we kyolowooza mbu ye wanjawulo nnyo kwoli taata w'omwana we omukulu ne taata wange noono gutwanobako mbu oyo omusajja wanjawulo nnyo oyo. Ngamba ono maama wange banaye tayiga. Ntunula n'obuzungudde bw'omuzukanako n'enzeka nawo ze ziringa oba kati ono baasaana mu yunivasite yaawo naddemu amagezi. Banange mukadde tayiga. Kino ekisinga okunnumya omutwe Mr. Suzy nti oba afunye ebizibu kyo oba abasajja bamukoze biki agenda kufundikira dde eri ife. Simanyi nakyakukola.
Mr. Sozi nsiba omutima mugamba omusajja waakutwale kubanga ebyo si gwaba yasazeewo kukuza lubuto lwe agende. Saagala kuddamu kulaba musajja we nga yeewuubaawo. Kusaba omusajja yabeere ng'atambulira ku kakeeka. Ebyo tebigenda kusoboka. Tebigenda kusoboka. Ate era oba njagala nnyo oba saagala nnyo ayina okwogera ebigambo ebiyitirivu kengeza ne mugamba byebintu. Naye n'otulo twambuza sikyebaka tulo, mbeera mu birowoozo, mbeerawo nga simanyi na kyakukola, nnyumya nzekka ne ŋŋamba mbeerawo oluusi mbeerawo oba njoza bintu ne ntandika. Naye maama gwe bannange, maama toyiga, maama oba waba nzira buzingulu ne ŋŋamba ye ntabuse. Kale sibitegeererako ddala. Maama wange teyalikoze kintu ekyo. Yali tunuulidde gye tuvudde yonna okutuuka wano. Nabaana n'amusibako natti. Uwa. Olaba nze Mr. Sozi abasajja abankwana mbagamba njakuza mwana wange. Kuba nagamba kansooke neesonyiwa abasajja. Nfokasinge ku kiki ekitutwala mu maaso. Naye ng'omuntu gw'ofokasinga olowooza nti muli ku peegi y'emu ali ku bibi, oli yazze mu byakuzaala baana. Ne mubuuza naye mukadde, omusajja oyo omanyi ewaabwe, tamanyi ewaabwe wa musajja? Tasesinkanangako muntu banaye maama anyiiza. Maama akunyiiza n'owulira nga n'obusungu bukutuuse mu buli kasonda k'obusomi obuli wamu. Omusajja tamutwalangako yadde ewaabwe, tamanyi ewaabwe wa musajja, tamanyi biki. Abasajja bye batambulira mu bizibu ebya buli kaseera. Singa omusajja afuna obuzibu essaawa eno oyo oba atandikirawo oyo mukadde oyo. Bannaaye oba Mr. Sozi oba wali obaddekawo ng'owulira omuntu oyagala omusaanukula omutwe omuyiwemu addemu amagezi ategere ky'omugamba akitegere nga bw'okiraba naye nga gwa. Kati ate waliwo n'ekya Mr. Sozi. Eno paati ebulayo gye zitannaba kuzimbamu yaŋŋamba mbu ayagala kulunda nkoko mbu era ye waafunira ssente. Omanyi yayingira ebibiina. Kati ssente zange zino ze mbadde nga musindikira wakokota n'asasula agabiina ge. Wano yanimbalimba mbu brother wange yamuwaako ssente ze n'akasembayo musindikira yanimba mbu yawaako brother wange ekitundu ky'essente ezo mbu endala bunaaweerayo omwana ku ssomero. Kati ate olwe nayogera ne brother wange yaŋŋamba yamuwaako emitwalo 2 zokka, endala zonna mbu n'azitwala mu kibiina. Manya ajja kudda eyo yeewaane mbu abo awantu twazimbawo 2 kubanga nze ssente nzijja mu bibiina zajja mu kibiina azijjawa. Nga we nali sinaba kujja eno nga tewaaliyo yadde akajiiko k'akapoloti yadde akaki. Ssente zange zadingisa naze nno nazeeri. Kyokka tayagala nze nzoogereko. Ekyo tekigenda kusoboka. Nze sigenda kwesiriwaza, sigenda kusirika kuddamu ebyo mbu kutuyanira bwereere. Eno embeera y'eno tesaana kuviiramu awo. Nze nja kuguma nyiiganyiige. Kati nno Mr. Sozi we tuli awo munaaye mpulira obusungu buyitirivu, mpulira obulumi ku mutima. Obusungu bwe mpulira lwaki mukadde tayiga, lwaki taddamu amagezi. Ate obulumi bwe mpulira nti oba kyekimutuuseeko oba kyoba afunye buzibu kyoba omusajja wa mudisappointinze oba biki agenda kudda eriffe. Naye lwaki abatawuliriza ffe kyetugamba? Singa at least kale yakkiriza najjamu olubuto olwo, at least kale akalaavulaavu kaalisigaddewo kakatonotono kubanga yatudisappointinze. Naye yalulemedde agenda lukuza azaale omwana. Awo agende ew'omusajja we buli omu abeere ku bibi. Oba oyo maama oba
nagambye n'okugamba nti omuntu oli taata w'oli mukulu waffe yali nassale, taata wange yali primary, ono gwe twanobako yali secondary, ono yagenda omutuusa ku university akiggyemu enjawulo ajja kukiwulira amulinde buliizi amuzaale amuteeke ku nsi. Jjukira ono omusajja embeera gy'amukwaniddemu eri awo ennyumba tagisasula, zembeera zagenda okumuyisizaamu ddala zembeera zezimu zagenda okumuyisaamu amanye nti ayi oyo amanye okusavaivinga asobola buli kimu akisobola ekitegeera naye byonna tasobola kubiraba. Lwaki maama wange muntu mukulu naye lwaki tategeera ng'abantu abakulu we bategeera? Buli kimu omugamba bugambi, uno yagenda kunonooza akubira mukazi w'oli simu, omukubirako ki biki by'oyagala omutegeerako? Abawala abato be balina ezengezigezi naye naawe omuntu ali mu kulumba 50 years oli mu ebyo mbumbu njagala kutegeera mukazi otegeera biki? Tomanyi musajja gye bamuzaala? Tomanyi wa Luganda we n'omu mbuli awo weetisse lubuto ssebo omusajja omusaayi gwagwagala naye maama wange mpulira obulumi Mr. Sozi naye singa Mr. Sozi wali owuliddeko obulumi naye nga oba simanyi na kyempulira, simanyi kuba mutaasa naye talaba. Mr. Sozi waliwo ekintu ekyajja ne kigwawoko. Sister wange omuto yagenda n'afuna ka boyfriend ne beeyagalamu awo ne mbitegeera. Kati mukadde ono n'aŋŋamba nyambaako bannange omusajja talina future, omulevubuka talina future biki ne mugamba kale linda ne mbalinnya akagere biki ne mbalinnya ne mukubira essimu ne mugamba jangu ndabyewo najja oyo akutte omuvubuka JK omuwala ayise mu nkwawa adduse wezwi tutuuse waka batabuse mukadde ng'atabuka ng'agamba kwata enguguzo gende ow'omuvubuka awo ne mugamba mukadde bino bikozesa busungu. Okimanyi nti omwana ne ssaawa zino tali lubuto talina siriimu okyasobola okumutaasa naye buno obusungu bw'oli mukozesa mbu akwate kuba engoye yazipaakinga buli kimu n'akipaakinga n'abiteeka wabweru n'amugamba agende naye oli mumufulumya. Okimanyi nti ate w'omuweerayo kati byombi asobola okubifuna, asobola okufuna obulwadde oba n'afuna olubuto naye ate kyeweerabidde embeera yonna gy'agenda okuddamu okubeeramu embi togenda kusobola kugigumiikiriza era agenda fundikira ng'akomyewo eri ggwe. Ogenda kuba tokyabonaabona na muntu omu nga kuliko omulala. Kati kitaase kati muleke mutuuze omubuulirire omugambe ekituufu. Ate n'ekirala toyogera naye ng'okambuwala beera mukkakkamu. Era nze nalaba mukadde taabisobola enze kennyini ne neetuliza mutwe wange ne njogera naye era n'atereera era ne baawukana n'omuvubuka oyo. Ne mugamba omuvubuka singa addamu okutiisatiisa mbu agenda kukola biki buli kyayogera naye ku ssimu kiŋŋambe n'abiŋŋamba. Ne mugamba agezaako era ne baawukana era kati muganda wange talinaako yadde n'obuzibu naye olaba nga ye yali agambye agende biki mukadde oba mukadde wange oba Mr. Sozo n'asonyiwa kino okukyogera. Maama wange nina ekifaananyi kye mulabiramu ye naye okuva lwe najja eno kinnyambyeko okutegeera maama ky'omutuufu gwe nnina nti na bino bye baali bamukuba bino teyasobolanga kusirika. Omusajja ayogera kino naye n'afuna kyamuddamu oli nga tasobola kukigumiikiriza olwo lwe luyi yetteke ekikonde. Era nze gw'olaba wano siyinza kuddamu mu musajja ng'ayogera nze nabiraba era noono omuto wange namugamba nkubira ekyasinga ng'okubya mukadde oyo kuddamu oli waayomba siriika ogenda vaako ki woba owulira ng'obusungu bukulumye nnyo tambula ogende. Kale tuli awo Mr. Sozi naye nga mu byonna mama Mr. Sozi ekisinga okunkonfyuzinga kye kino maama wange ambeereddewo mu bintu bingi nga simanyi na bwe nnyinza kumusasula. Kati challenge gye nfunye
omusajja okumuweera olubuto mu nnyumba nze gye nakera ku makya n'engula awantu awo n'enzimbawo musajja n'amuweerawo olubuto baagala balukulizaawo azalirawo omwana omusajja waasigale nga ajjaawo nze kye sitayagalira ddala mbadde njagala omusajja waamukwate amutwala amupangisiriza addemu apangise kyekeyo gyanaddiramu amagezi kubanga kati saawa zinawo yali comfortable anti takyalina amubanja mbadde njagala ddeyo mu bupangisa addemu akiwulire osanga anaddamu amagezi ate n'ono muto wange ono muto waffe akasente kembadde muwa nako sigenda kuddamu kkamuwana nti ffe tetulina amakulu omusajja we akimalanga omusajja we byonna abimuwe byonna mbadde njagala mbimuwe omugugu gwe gunaamuzitoowerera ajja kuddamu ategeere paati eyo ennene gye babadde bamuzannyira gy'abadde takyafaako addemu akiwulireko. Kale Mr. Sozi wanansonyiwa munaaye nansonyiwa nti oba njogedde nga omukambwe ennyo naye obusungu nina bungi ate n'obulumi mpulira bungi. Nzikiriza nkutegeeze ku Mbabali Memorial School abasomesa baayo balungi abaana be batendese bekira waggulu nnyo. Mbabali Memorial Primary School eryadde ne boarding abawala n'abalenzi nga tusomesa okuva ku baby class paka P7 era nga motto yaffe knowledge is power. Tusesira ku bya academic ebyemizannyo kw'ossako curricular activities n'empisa. Tulina school van okutambuza abayizi so nga ate ku Mbabali Memorial abayizi abakola obulungi kw'ossa abalina ebitone eby'enjawulo bafuna omukisa gw'aba sponsors okuva mu Canada n'ensi endala. Tukutegeeza nti okuwandiisa abayizi kugenda maaso ku ssomero. Tulinde Jeruga Zone Mastowa ku luguudo lw'Entebbe. Essimu noti 772 536 37 noti 3 oba noti 7 noti 9 nkaaga 74 noti 1. Mbabali Memorial School. Nkyagala okubuuza ekibuuzo. Sister alina ensonga okweyingiza mu bulamu bwa maama obw'omukwano oba nedda? Lwaki maama bwe yagula awantu awo yawateeka mu mannya ge? Naye yali nsobi. Oyinza okugamba nti maama tasobola kwefuula. Ne maama olwedde yeefuulako. Nga bwe mwalagaana wamugamba kuzimba mizigo 2. Oba onfuna? Kuzimba mizigo 2, awamu mwasula, awokubiri nga wavaamu akasente akakulabirira omwana n'abanga asobola okufuna amata. Maama yeefuula n'akola birala. So waliwo ebize bibeerawo nga maama teyeekiikiridde bulungi. Kyovola bakoze statement n'ogamba nti akabanga k'omaze ng'oli ku kyeyo kayongedde okukulaga maama omutuufu gw'olina. Weetonze olw'ebigambo ebimu ebiyiseemu olw'obukambwe naye njagala kukkiriza nti olina obulumi. Sijja wano kuwaga bantu kwogera bubi. Sijja wano okuwaga bantu kuva mu mbeera. Naye tujja wano okuwa abantu omwaganya okubawulira nga beetikkula ebyo ebiva ku mutima. Ekimu ku byenjagadde ku sister ne mu kwogera kwe omuwulira ng'ayagala maama. Kale nze ani okujja wano mulumbe nti oyogera otya ku maama w'obwotyo ebimu osirikako. Nze njagala maama wa sister okusinga ye. Naamukoledde ki okusinzira ku byempulidde? Sister ayagala maama. Atajjukira maama bwe yamuyirawo omubiri ng'azadde. Ebyatuka ku taata olubuto tubiwulidde ng'ebintu byesiba maama n'ayiwawo omubiri ng'omuzadde yenna. Naye njagala okukinoganya. Bwe tukolera abantu obulungi tetusinziira ku ekyo ekisa kye twakola oba ebikola bye twakola ebirungi gye bali okubanga ate balina okusasulira ebyo. Olumu kiwunzika nga kyonoona ne biwakola mu kusooka kitya ng'olinga agamba nti okukolako kwali condition wanyamba nga kuliko ekigendererwa kyobala nti teeka biteekwa kuwunzika nga bw'oyagala biwunzike. Ekyo nakyo tuba tuwonoonye ebikolwa byaffe ebirungi. Sister mwagadde ayagala maama we ajjukira bye yamukolera. Kale newankubadde anyiiga ajjukira ne yeebuuza ngenda kubya-approachinga ntya. Naye ate njagala obwenkanya okutoba kwange. Honestly speaking, I Sozi Moses Chiwewes aka Sozimo sisobola kubanga negaganula nenzimba ennyumba mmange mwasula ne bukeere enkya nempulira nti omuntu eyamusumbuwa omuntu eyamutulugunya
ate gwali mu kukukuta naye mu nnyumba y'emu. Sisobola kukeera enkya ne mpulira oh my omusajja ng'ajja okwetayirira mange mu nnyumba gye nazimba nga tasobola mupangisiza. Sister ayina byagezaako okulaga okusinza ku byazaawulya byazaalaba wano ng'ali sure nti maama oba ayagala oba tayagala ateekwa okusasulira ebiva mu decisions zaakola nga n'ebimu azaabirabako. Kati agezaako okunyiga epesa erya preventive measure ne maama taliraba. So ng'ate ku nkomero ya byonna bwe kiyiikira maama sister oba ayagala oba tayagala kiba kimuyikidde ekitandikirwako tasuubirawo kyamagero ekyokubanga taata eyasooka okuzaala mu maama teyamulabirira, taata owokubiri eyazaala sister afe omulungi ono teyamulabirira, taata owokusatu eyazaala mu maama omwana gye baakola omupango ne beeteekateeka basevinge okunobewa omusajja oyo n'abanga teyamulabirira n'asuubira ekyamagero mu musajja ono owokuna kyagenda mulabirira. Kati sister olw'okuba alina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde ku maama from wasula to feeding and obuntu obutonotono, sister ali sure nti ebizibu ebigenda okwolekera maama bigenda kuba naye bimwolekera butereevu kubanga already mu kiseera kino avunaanyizibwa ku maama. Bw'otunuulira byebuuza ebyenjawulo bye byabazadde era nabo bibabuuza ngera bw'asiza ekifaananyi kya maama nti maama yatabukirako omulenzi omu gwe yalaba ng'ayagala muwala we muto wa sister n'atuuka n'okusindikiza omwana agenda afumbirwa oli ng'amugamba nti ono otanaba kubanga alina lubuto talina siriimu kakati okumusindika agende n'oli olimu ku byonoona ate ku nkomero biri bibeerera bibi nnyo ate nga bigenda kukwatako n'aba ne approach endala ku kyo gyenzikiriza nti okusinza bw'atugambye yayambibwa muto we n'aba nga yeesonyiwa n'omulenzi. Ekimuluma bino singa bibadde tebimukwatako kyova olaba ayinza obutagaana maama kuba na musajja nekyatakkiriza ye maama okulaba omusajja ng'omusajja ava eri najja wano mu nnyumba olw'ekifaananyi kyataagala kigende mu baana abato abali mu nju. Kyolaba nti maama bwe yaleeta olukujjukujju lwe ennyumba teyagizimba ng'oli bwe yamugamba ng'akoze ekisenge na ddiiro okwawula ndowooza bw'aleeta omusajja we oba abasajja be abe ng'abatwala eri era ekyo yava ku mulamwa gwe baaliko ne muwala we. Kakati sister byonna byayogera njagala oyambala engatto zo ojje mu inbox tuwe story yo ng'owakanya sister byayogera ng'otubeerera ekyokulabirako ku bulamu bwennyini era gwe ng'osigadde okyalabirira famire yo mu bujjuvu. Simanyi oba wali oyambadde ku ngatto oba kyali kikutuuseeko okubaako omuntu gw'olabirira naye ng'omuntu gw'olabirira ayagala yeeyisenga ye bw'ayagala naye ng'ebiva mu kweyisanga bw'ayagala owunziko obisasulira direct oba indirect. Njala kutandikira ku bisookerwako n'okukyaza obukyaza maamawo emuyenga gy'obeera oba okumukyaza kuba mukyaza ebungereza gy'ajja n'akuyambako ku muto oyo okumulabirira naye nga mwabala bibiri ajje alabe ku muzzukulu ate awummulemuuko kafune ka vacation ako alambuleko naye ate era abe ng'akuyambako ne ku mwana. Okusinza wamanyi settings ewammwe ebungereza mu America Sweden akina mama Rose Italy mama Jack nkutumiddeko mami Rose nkutumiddeko mukwano waleeta maama bw'amuleeta ng'ali mu luufu yo okimanyi nti kizibu maama wo okuba mu luufu yo n'asigala nga yeeyisanga bw'ayagala. Yeva kaliisizo mulungi nnyo mu kukuuma omuliraano era ageera n'akeera n'ababuuzaako mwasuze mutyabeeyo kakati bw'aba yajja ebungereza lwaki wamugaana okukonkona banneiba abazungu ate bwe yabalaba abaddugavu yalowooza nti bonna munnange bakaddugala ba Luganda n'agenda abakonkona newankubadde baali ba Nigeria ne maama gye yali ava ekyaddondo yali musomesa yasomesaako mu mulembe gw'obote saalinamukko kazungu akatono kati omusanga abakonkonye olaba kiri wiyadi owulira oswadde maama omukugira omugamba maama eno wajja Bungereza lekeraawo okukonkona banneiba akajanja ke kaliisizo wano tebabuuza it is just hello
nze maama mbadde ku Bungereza kuno emyaka 15 eyo nyumba yabo gyolaba sigiyingirangamu naye wagiyingiddemu otya mama mwala naawe n'olupe ezo zempisa mwatuuka kuno ne mufa empisa ne mufuuka abazibu nnyo era ojja kalambira omugambe nti maama okujjako nga ngenda kutikka kwetokotodde ekyaddondo bino bijja kukola kaliisizo si wano Bungereza lwaki tosobola kubanga olaba n'abakozi bennyini ne bw'oba okwesa omukozi ng'akusinga bukulu njagala okkirize nti enkola zo ze zigenda okukola bannanga abantu twekkiriranye abantu tu pretending okubeera abantu oba abategeere like abali so understanding people who can accommodate every Tom and Jerry regardless of how they do their things in our presence in our territories njagala obategeeza nti okwo kweyisaako musiga kazigo kwefuula abantu balungi naye nga si muntu wa ku nsi kuno asobola okukikola maama gw'ovunaanyizibwako bameka abawa ssente maama wo nga omugambye nti nkola kino n'obaako byozuula nga teyabikoze n'osirika busisi n'ogamba nti oye maama era ojja muwa kajojijoji w'ebibuuzo maama nyinyonnyola twakkanya kukola kino maama yakola ensobi yasooka n'aguza omuwala puloti gye yali tayeetegekedde nga takyalina kyakkola amutomezza tasobola butabyogerako kati gwe kyojja ogamba nti omuwala ayogera bubi ku maama we nkiddamu ono omuwala yatusinga okwagala nnyina mukwano oyinza banga tonnaba kutwala buvunaanyizibwa bwakulabirira bantu nja kutandikira ku kisooka olaba olabirira omusajja n'oliisa omusajja wiiki n'osigala nga weebuuza omusajja atakyakola afuluma atya enju n'akomawo ku ssaawa 4 ogw'ekiro nga tasobola kunyinyonnyola wa watuufu abadde ate nga azaayanjaza ngalo kubanga wandigambye nti azaayina kyakutte nti abadde aluddeyo ng'anoonya ssente naye okiwulira nga kyakukunyigiriza era oyangewo tekisobola kukola omusajja bw'aba takola ava waka nga kiri kiriya nti agenze kusuula mpapula anoonye ekirimu ate era waliwo essaawa ez'okunoonya omulimu ne bwana akugamba nti abadde ayagala kusinkana bosi ku kacaayi oyo gwayagala okuba nga amuwa omulimu bamugambye nti basinkanemu ku kacaayi oba otegeera kyenkugamba ojja kulya nga olya ne comfortable okukiraba ku Monday okirabe ku Wednesday okirabe ku Friday tojja kukkiriza nonsense y'omu nga gwagezaako okukunnyonnyola ogamba nti omusajja ono bwe manga nze ndabirira amaka kale abeera awaka alaba amawulire abeere ku social media asubmitting application wonna wali ng'akozesa emails abeere waka data omugula lwaki owulira ng'okalambira munnange bwekityo bwe kituuka ne ku maama ne ku muzaddewo nga gwe omuvunaanyizibwako waliwo kaposhoni kwebyo ebiva ku maama bw'obanga ofuuse breadwinner ekyo njagala nkubuulira amazima kisa kya Katonda kye kitukomako n'osigala ng'oyogera oli mukkakkamu oli mwetowaze naye ng'oyiwa obulumi bwo eri maama eri muzaddewo olw'engeri gye yeeyisizaamu maama gw'onzaala maama saagala olowooze nti nkuyisaamu maaso ne maama njagala tubeere bantu bakulu ffembi singa obadde ggwe osobola olaba wampanga school fees nemba nga sinaba kuwa receipt nojja bukolokolo paka wa basa nakakasa nti baali obutabo bwa receipt baali tebunaba kuva ku nasa naye omwana mu kitabo twamuwandika school fees yasaswa twamuwa mitwalo 27,708 nti zizino yazireeta n'olyoka oweera lwaki omwana bwakubuuza nti maama lwaki ebintu obikola bwoti nkuweereza sente nezikola bweziti nga zinakola bweziti nezikola bweziti lwaki oba olaba nti olwo nkuyisaamu amaaso mba nkumanyidde bw'oba kubanga nafuna obusente ndi mu kuprotecting amaanyi gange we gagenda tewaliiwo bwenkanya maama akayumba ke nazimba omanyi embeera gye twayitamu nga nkutambulira ku mugongo mu malya ge wagenda ofumbamu nembikoowa netwegaganula tubeeko we tubeera maama lwaki kati omusajja yazze n'akufunyisa olubuto mu nnyumba talina kyagenda kukuyamba talina n'ekimu kyagenda kukuyamba ye agenda kubeera n'amaka ge eri nga gali ntende ebyo bibeera bye yakuteerawo oddidde otandise okwessa oli okimanya alina mukazi we ali official totegedde position yo maama olumbye omukazi mu inbox owakula entalo kiki kyoyagala ebintu byewalikoze byalibadde by'abantu bakulu naye okola ebintu ebyekiwala ezo entalo tojja zisobola ogenda tuleetera ebizibu
maama nze saagala kulemesa musajja ogambe nti nkukontrolinga naye olw'okuba oli mu matwale gange njagala okkirize nti waliwo ebitajja kukola nga bw'oyagala. Bw'onoova ewaka n'omiisinga ennaku 2-3 nga tosuzeewo ng'ogenze n'osisiŋŋana n'omusajja wo mu woteeri nyinza obutakibeerako nnyo. Kasatu kakasa nti abaana ewaka waliwo ayinza obavunaanyizibwako in your absence. Ekyo kino sisita kyagezaako okutegeeza nti maama kakati ennyumba tukkirize omusajja oli akupangisize wano tuveewo. Olaba agamba n'okugamba nti ne taata nzaala awo saagala mulabawo ng'asuzeewo okusinziira mu bulamu bwenzize embonaabonera. Njagala tutegeere nti sisita alina obulumi ng'obw'omwana ow'omuwala. Omwana ow'obuwala agezaako okubanga alwana okukyusa ekifaananyi ekya famire. Banaku bazibu ate enjawulo nti banaku abeemanyi. Kati ateekawo embeera y'okwekumakuma ne mutuuka okubeera waka nga mwaweebuuka ku kyalo. Nga waka tewalina kitiibwa naye ng'ani ali mu kuweebuula ekiggwa ye maama. Bino sisita byagezaako okureazinga. Kwe kujja no yeebuze nti maama mugambe ntya. Antegeere oba njagala oba saagala ateekwa okunyooka naye mpulira nga kino sisobola kigumiikiriza. Bamikwano eyali avunaanyiziddwako ku muntu ategeera sisita kyayitamu. Awulira ng'ayoza n'ayanika mu ttaka ekyo kyekimuluma. Okwoza n'ayanika mu ttaka. Kale nno nze azze asisinkana abantu ab'enjawulo seewuunya. Nina abatajja wano kuwa stories nga twogera 1-on-1 n'akugamba sozi nze sente nzikola naye njala okutegeera maama wange yakitegeera bubi n'okwata n'omuweereza omutwalo gwa $1 n'omugamba maama omutwalo guno ogenda kukozesaako 7 ku bintu bye twagamba bwe twabibala bwe biti 7 kaakano nkaweereza 3,000 zino ogenda kukola bwoti ne bwoti sasulirako oli bwati sasula agenda okuddamu okulira ng'amazima amatuufu maama ku mutwalo gwe baamuweereza sente entuufu ze yakozesaako nga bwe zaalina okukola ze 3,000 7 maama tayagala mubuuza naye nze nkakola. Olwaleero bwe nsirika maama enkya siddamu kwogera ku bya ssente tagenda kwagala kumanya lwaki sikyamuweereza ssente. Lwaki maama kimunyiiza nti sikyamuweereza ssente nga takkiriza kinyiize bw'abanga ssente tazikozesa bye twakkaanya. Lwaki maama yeerowoozaako? Lwaki maama nnyigiriza? Ekyo oli kyagezaako okuba nga atunuulira. Maama olwaleero ali lubuto. Yes, siri omu ku bandiwagidde maama ekyokugyamu olubuto. Sister anoonya engeri gya preventingamu ebintu ebirala. Sinze nandi muwagidde naye nsobola otegeera obulumi mwakyogerera kubanga akimanyi nti oba ayagala oba tayagala omwana oyo agenda kuba ng'owuwe. Naye you people want you to imagine engeri gy'olabirira maama n'omwana gwazadde tebaliiyo wansi w'enjuba agenda okukikola n'omutima gumu. Ono kyava ayogeranga n'obudde bukyali ebisobola okukolebwa bikolebwe ekyokugyamu olubuto tukigjeemu. Naye ekyokubanga bino bikolebwa mu nnyumba omuli abaana abalala ennyumba entuuyo za sister ayagala kudictatinga which is very okay. It is very okay. Abalala bayinza omugamba nti kati sister omanyi kyoba okola weesonyiwa ennyumba eyo noonya ssente oziteeka awalala ozimba awawo maama muleke ekirungi alabira bulungi muwalawo akole ogwo naye ennyumba gyesonyiwe. Muyinza okubanga byangu byakwogera naye alowooza obulamu bwatobeddemu ekyo nakyo kiyinza okumulema. Eyo naye eyinza obbanga eri emu ku options naye tetugenda musalirawo kweriwa gy'aba alina okulonda. Ne bwe tuba tutaddewo 10 ne bwe tuba tutaddewo emu asobola ogamba nti nazze kunoonya amagezi naye eyo option gye mumpadde sisobola gikola nga either egenda benyigiriza maama we obanga enyigiriza ye kennyini. Ayagala fair ground
nga tanyigiriziddwa ne maama nga tanyigiriziddwa. Kyova olaba aleeta ekyogamba nti maama omusajja wa mutwale amupangisize amutongoze nga mukazi we owokubiri. Than eno gye bamubombolerako mu nnyumba. Teri musajja asobola kubeera nga abawa buvunaanyizibwa n'asigala ng'akola kino ng'onaamulumba mu muzigo gwe. Taliyo. So bino byayogerako sister bituufu oba twagala oba tetwagala bigenda kukwatibwako n'engalo soon. Sister nga funder oba donor oba investor oba sponsor gezaako okubalansinga ebintu bibiri. Okusigala ng'okyali mwana eri maama naye ate omwana omugezi acontrollinga afollowinga investments ze. Omuwala oba omwana awa ekitiibwa entuuyo ze. Kyo njagala kikukakasa eriyo gwe mmanyi gwe njagala okusembyayo gwe mmanyi nkiddamu gwe mmanyi n'okutuuka olwaleero omwana oli yalemwa obufumbo naye amulemesa obufumbo ye maama. Lwaki? Mbale namwogera erinnya yinza okulabirira okuva ng'akyamwana ne maama n'aguba nti waliwo amulabirira. Kino kye mmanyi. Relationships ziri 3 ze mmanyi. Omwana ow'obuwala z'abaddemu ng'atuuka ekiseera ng'alina kukwata maama n'ajja amuteeka w'abeera. Relationship emu ekimu ku byagitta omusajja abeera ni comfortable ne presence ya maama bwe yagenda teyadda. Ekyewuunyisa maama oba kati yakkiriza balina gye basooka omuzimbira bwe mbangereza ku luguudo lw'Emityana katukitwale nti abanga bujuuko kumpi bujuuko ndowooza omwana w'obuwala nga yegaganira ng'azimbira maama ebbali w'ekibuga. Maama bamututteyo ng'agamba tasobola kubeera mu kyalo. Tasobola kubeera mu kyalo yamanyiira kwebeerera kamwokya. Walina emikwano talinayo mikwano. Njagala okubategeeza omwana ow'obuwala agenda okukitegeera nga maama yavaayo ebujuuko ali kamwokya mbuuze ewaani ewa mukwano gwe. Kati ng'agamba abayiribe babeere bombi maama ng'agaanye okuva mu kibuga. Njagala obategeeza kyenzijayo kye kino omwana ow'obuwala oli akubye ekyeyo e Canada, akubye ekyeyo mu Buwarabu, akubye ekyeyo mu East Africa, naye sente zezisinga zonna ziwunzikidde ku maama. Ekibuluma kiri eki nti awuliranga maama n'ebyo byonna byonna byakoze tabibala olw'engeri gye yeeyisaamu. N'agamba maama akimanyi n'okukimanya nti kati yafuuka mwami, ye yafuuka amaka, bw'alwala buli kimu oba olina okukiyimiriza ojja omujjanjabe ate nga bw'onoonya ne ssente. Akola statement n'agamba mbabuulire bwe buba bufumbo nga bwe nayingiramu ne maama obuwamu bulungi ne mu bubi okutuusa okufa lwe kuli twawula. Mukama bw'ali bampadde ekisa maama bw'ali wummula ndifuna akalembereza ne nakkiriza nti guno gwe mugugu gwe neetikka mu bulamu bwange. Nkyogera nga sikirumamu nti kyali wange oli ensibuko y'obutaba na ssanyu etandikirwako kwe kubanga obudde bwe bwonna akolerera okusanyusa maama, asaddaako essanyu lye olw'okusanyusa maama. Ku maama alina ekibuzo ky'atera omubuuza nti kati oyagala nsabaani, oyagala mbigambaani, ekyani ayinza okukikola nga siggwe. Bwe nkubuuza nti olowooza ono mwana eka gw'alina mba nkulimbye nedda, ate ono si ye mukulu naye ali awo wakati. Ne mugamba bali abalala baabaki, n'agamba baamuta oli bw'amugamba nti ngenda kuwa 10 eyo gy'agenda omuwa gw'omanyi oba ozikozeseza bubi kite noonya abalala. Kale n'agamba nti era kyayogera ngenda olaba nga bonna bamulese naye nga nze naamuleka n'ayiwawo omubiri. Nakati
ngukakasa nti mukwano gwange ayingidde ana ali mu 40 kati talina ddya lyabaddemu kubanga obulamu bwe bwakukolera maama yafuuka omwana yafuuka husband. Bino nga mbyogera muli ku mawanga munoonya ssente wano na wali, naye abazadde abamu bagifuula enkola ey'okukama abaana baabwe, ate okukama okutaliimu kulumirirwa, okukama okutaliimu kusaasira. N'okola pawundi nga bwe bazikuwa, n'okola krona nga bwe bazikuwa, maama n'ateekawo embeera ezimu nga zakulimba. Nsaba tuyige okubalansinga. Mwanyinaze, maama tumwagale era tetusaza mu kwagala. Oli munyiivu nnyo nawulidde obwedda bw'oyogera awamu ng'okema, ng'oli mukema bukemi. Ojjukira obwedda bw'oyogera n'ogamba nti oba mbadde ku ki, oba mbadde njo, ebyo by'oyogedde n'obeera nga weeyogeza okanga maama nedda, maama olimba. Obwo bwonna bubonero bwa kubeera depression, stress n'ekusukkako n'otandika okweyogeza wekka. Kisobola n'okugenda ewalala ne kisukkawo, maama n'akufiirwa nga tokyasobola na kumuyamba, n'ozontokera ddala naye nga maama yakusindikiza mu mbeera bweti. So taasa obulamu bwo, balansinga maama by'omukolera naye protectinga entuuyo zo. Manyi nti kyonjogedde okitegedde, nyinza nga sikuwadde direction yakusalawo naye nkusigidde ekifaananyi osigale ng'osobola okusurvivinga n'akatono koyinza okuyamba maama. Awamu ojja kumukaluubiriza, nkiddamu, awamu ojja kumukaluubiriza. Nabeerako ne mukulu wange ne mugamba nabeerako ewuwo, era bw'oba ojjukira nze saabafunamu buzibu, temwanfunamu buzibu kubanga nali nkimanyi nti wendi kati nninga mwana. Bw'obanga oli nange wano njagala kukakasa ebyokuba mukulu wange biyinza okuba ebiralamuuko, wano waliwo enkola n'obukwakkulizo ku yenna ajja okusiisirawo olunaku lumu, ennaku 3, wiiki oba omwaka. Ogenda kunsonyiwa, ogenda kukaluubirizibwamu. Nze bwe nzija ewammwe ne muŋŋamba ngenda ssula mu ntebe, bwe mba n'akajanja kange ne ŋŋamba kansule mu mmotoka oba kansiibule enzireyo, ddembe lyange, naye musigala muyina enkola, abagenyi balina we basula. Sijja kujja wuwo njagale kujja kusula mu kisenge mw'osula ne mukyalawo nga ninga ali ewaabwe. Tukkirize nti abantu abatuvunaanyizibwako, we like it, we don't like it, they will dictate in some aspects. Saba Mukama akunjagalire. Bibaddemu okuwulira obubi n'ogaba naye abaana betuzadde ennaku zino bwe babanga be bagenda otulabirira, already twakompromisinga. Omuzannyo gwakyuka, bagenda tufuga, nkiddamu, bagenda kutufuga. Ate naawe njala kikugamba, abaana bo banaatuka okubanga be bakulabirira 100 ku 100, bagenda kufuga. Mukama akuwa ekisa, kisa kya Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu ku Mwoyo Mutukuvu, kkiriza bibeerenga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitagwawo. Amiina.